abali mu Africa, abali Dubai, Europe, US, show me some love by typing where you are. Typing ekifo kyolimu n'erinnya lyo omanyi bato bange mwenna bali ku TikTok mukozesa amannya agannemu okutegeera kati waliwo gwenda yomuyita La Choice. La Choice. Agambi tusimbudde. Ku TikTok. Ye La Choice. La Choice. Waliwo angambye Big Brother 2. Ne bato bange mu developing culture yokozesa amannya gammwe. It's very very important nti musitumira ininga buli kintu kye muyina ku nsi kuno. Yeah. Zino social media handles muzirabanga ez'okusaaga naye nkulu nnyo. Tosobola kubanga ku TikTok gwe La Choice, ku Instagram gwe Orange 2, ku Snapchat gwe Lazolio, yep. Ku Facebook gwe Alinda 2, gwani mobile money erinnya lyo liri mu enamba ndala ne mobile money ne mundala. Namba eri manya malala. Mobile money manya balala. Account ku Snapchat manya malala. Kuzino social media handles izo nati kuliko eriko kifaananyi kye. Ngate simu yayi ngali legit. Ebisinga babikola oba na kusaaga. Bobo manyi byokola biri legit. Lwaki otekayo kifaananyi kyo? Okitegeera ndowooza. Ate njala mukimanye nti kati all over the world abaana bato banoga sente zitamanyiddwa bungi ku social media platforms zaabwe. Muyigo okukozesa amannya gammwe. Kati bwe mba nkunoonya nga njalobera influencer w'abavandimwe Kanivu nkufuna ntya? Every social media account linnya lya njawulo. Okitegeera? Waliwo atuga nti waliwo n'abateekako obugatto. Nga yes. Anti osanga ku TikTok nga kuliko akagatto. Ku Snapchat kuliko ente. Ku Facebook kuliko piro. Ku Twitter kuliko oba akabwa. You get it. Kati identity yetu fiye twenza ngate nkusesaaki. Nga sigamba nti nno nti muyaye no babikola. They are not serious with their socials. N'ebirala osanga omuntu ng'atudde ku boda ali mu kuweereza WhatsApp message. Akyatinga. Akosa n'emikono ebiri nga boda bwe kuba hamp. I can assure you tasigalawo. Abuuka n'agweri. Kiringa ng'obeera otya ng'otambula ekiro ng'omuntu akuvaako emabega n'otabeera suspicious. Olina okwekengera. Lwakyangoberera. Okitegeera. Nabakuwa n'ekiro ndaba kapiki nga kamera. Waliwo angambye embwembwa zitubanja. Akabake bateeka kababanja. Embwembwa zibabanja. Okwegamba anyway. Nabakuwa no kupiki ekiro. Waliwo gwenda bashila. Angambye shi. Oba ye he or she I don't know. Mbwali US. Waliwo gwenda bya Uganda ali Zambia. Kwegamba mbegayiridde mu getting serious with your lives. Yeah. Mu getting serious. Kamba buli kati batuba tusaba visa. Kati nga America ba oyino ba wa social media handles zo. Balabe. Muntu kigo tusindike wa. Yes. Ate no sanga omuntu ono nga ina ba following nene. Nenga gitwala lightly. Okitegeera ndoza. So mutwala obulamu bwammwe. Nyine ebintu byenzudde ku nsi kuno oba kukula. Yeah. Oba experience, oba exposure, oba I don't know. Mbiraba nnyo mu baana abatonga kyakola, but sometimes you must mentor them, you must guide them. Ng'olumu emyaka gye gibatawaanya olumu influence. Kale twebaza Katonda olw'obulamu olw'ekirabo ky'obulamu guno omwaka nze sigulabanga ku speed. Okudduka. Jesus. Twali twakagutandika wano. Ekirala okulonda kwa 2021 kulinga okwaliwo 2 years ago. Kuliko wabadde wujjo. Yes. Ne kati tuli emyaka 5 gikoze eki. Jiweddeko. Naye bw'oba oli mulamu olunaku lwaleero kyekirabo ekisinga obukulu. Christmas bwe yanyumidde tubeebalizaako. Waliwo family ya perishinze mu accident yonna mwajjabye. Sajja Nwagaba Ivan ne mukyala we ne muganda we n'abaana baabwe bana. Bonna twali yawonye. And I can assure you chances are 90% nti badde reckless. Kananura wa traffic yatugambye nti akabenje first of all kabudde saa 10 kumacha ngabucha oba yadde yebase. But number 2 okusinzira ku Kananura aganti yabadde ayisa oluseregende lw'emmotoka kwe kwambalagana nene yabaddeja motoka nga ziri mu line nyingi yenadde n'okuziyisa n'asanga yeri. Nze mbirivinga accidents no za 95% ku accident ezigwa mu Uganda zigwa lwa kuvugisa kimama. Gwavuga n'abalala.
kungulina eggwanga eryaffe lyetaagamu essaala zokka tezinza terera ggwanga lino. baasi ezo zirabe zigenda e Rwanda. Driver wa baasi bw'aba agivuga ng'ava wano ng'agenda e Rwanda tasiba lukoba, abeera ku ssimu. Naye bw'atuuka ku booda ya Rwanda ne Uganda n'akulosinga Gatuna ng'asiba olukoba taddamu kukwata ssimu. Ano bakambwe. Kubanga akimanyi nti e Rwanda there's a price to pay nga tugondedde mateeka. There is a price to pay. Yes. As long as abantu bazza emisango nga tewali bibonerezo continuously bajja bikola. Kiringanga n'abaana be tuyina. Nabadde ku Serena when I think Thursday over nabadde nyina omuntu gwengenza okusinkanayo nensangayo omukyala mukwano gwange, actually sina mukyala muwala, nga alina omwana amesinza up Serena yonna, mwana muto fujja alikoze bwe kibayala kyasa nanga Mr. Gashumba, this boy is stubborn. He's a stubborn boy. Nemugamba come again. The boy is stubborn. As a parent, what have you done about it? Nagamba omwana we ali stubborn. Akana no bokalaba ka myaka 3. Kati nkudde Serena yonna. Kagala kuyita madirisa. Awulira? Kino nkibagamba abazadde. Omwana tebamusaba, omwana bamu ordaringa. Omwana? That's powerful. Yes. Omwana tomusaba. Musaba onkolere ki? Tekiriyo. Eryo sifuga B. Efuga biferi kitaffe ewaka bayitangayo wasavimbi. Savimbi oli musajja oli omukambwe. Yes. When you give children unlimited liberties, you pay a price. Bwa abaana eddembe erisukkiridde okisasulira. Nze Gashumba sisobola kusaba mulenge oba lwabugiri. It's impossible. My word is the law. As long as you live in my house, nsasula amasanyalaze, nsasula medical insurance yonkwambaza, mu nyumba ewange tewali democracy kubanga kumwe tewali yannonda. Muli wano by the grace of God. Okitegedde? Sisobola kwegaya mulenge. Mulenge bambi twala y'ekikopo ekyo. Mulenge bambi genda webake. No. Lindako. Mulenge bwadde asoma. Mulenge must go to bed at 9 p.m. Must. Tekiri subject to debate. Mulenge alina okulaba amawulire g'essaawa emu. Omwana alina okubeera all around nga amanyi bigenda mu maaso. Mu holiday ali free. Azannye akole buli kintu kyonna. Naye okusoma kasa kutandika bwe pa 9. Omwana mulina bakuzanga mbwa. Mwaba manyi mu embwa ziyigira ku biragiro. Embwa bwegiga nti sit. Etula. Up. Bw'okimanyiza ekikola. Embwa bwegiga nti sit. In training. Ovuga emmotoka n'ogenda ekansanga n'ogisanga we wagigambye nga tevuddeyo. Embwa bw'ogitraining nti edira mu suwaani ya blue terira mu ndala. Abaana balina okuba. Nga lwaki? All over bwe kibadde. Bano abantu bonna be mwegomba bayita mu ttanuulu. N'ogenda mu maka g'omuntu. Maama omwana agamba entebe ya mwana. Waliwo amaka ge nagendamu namalamu eddakiika 5 n'enfuluma. Mbeera kumalamu ssaawa 4 yalika ku byengolo. Nga kiki? Omwana abula kumpita ku mutwe. Keetala. Okitegedde? Bw'oba eddembe liyitidde obondo. You pay price. Akakyama amamera. Bw'ogeza okwagolola kamenyeka. Bw'otayamba mwana ensejja mugunjula ng'ali mu upper prison ng'ali butabika mu kunywa enjaga. Kisoboka. Nze nzijukira bulungi abo abaana nga bakyali awaka bashira abo. Banabukeera nga babeera ne holiday lwe bawumudde ku Friday, holiday gwako weekend. Omwana omuwala alina okuyiga okufumba. Anayiga atya okufumba ng'ali mu kisenge ki? Nze kyesikiziganya abaana baliira batya mu bisenge byabwe. Mulina kusula ku dining. Yes. Ffe jjajjaffe Namagoma twaliranga ku lujjuliro. Mwenna. Olujjuliro yabeeranga family meeting. Omwana yaziza omusango ne yakoze kino. Mwenna muli awo. Neno oyingira mu maka. Media ali mu kulira mu kiyungu. Buli mwana ali mu kisenge kye gyalire ki emmere.
You can imagine. Family kize trace nze zino. Kirebe ku mulembe guno nange edda twatula waka ne tuli emmere. Mujja kisasulira. Si modernity. Gasia. Biuli ambazade modernity. Kakati mwabalese modernity mu family zammwe. Mu raising ki useless planned fools. Nze mbaita planned fools. Not planned kids. No way. Useless planned fools. Fools kabisa. Mbalaba mwana muzimbidde kino ngo muzimbira kyakyo mwana alina okwekolera ebibiye. Abazadde bakola entegeka. Yaki bameka abafudde Mario ne malawo omwaka ababitegese. Mbulirayo omukwano gwa eyafa nga alekawo emmali ekyaliwo. Sijja bamenya manya kubanga bambi bali mikwano gyange n'abaana baabwe mikwano gyabwe. Bameka. Aliwo nabagabe tula mu mawulire. Afudde abaana mali ne baleka okutuuka. Njagala ombulireyo omugagga omu gwe muyita omanye Uganda tewali bagagga. Omuntu yalinamu ku ssente nga yafange mali ekyaliwo abantu 5. N'ogenda okulambula ettaka oba ogenda gula ttaka n'ekyana kye kiri mu senior 6. Maama nayambalaga mu boots n'alambula ettaka ne babuloka ng'ekyana kiri ku laptop, kiri ku iPhone, kiri ku Samsung mu mmotoka. Ekyana kisigadde mu mmotoka. Maama wakyali mu kulambula ettaka lyagenda okugula ne babuloka ne basaveya. Kyo kiri mu mmotoka mu Land Cruiser oba Range Rover. Laptop. Bumukolera abaana. Mumala biseera. Kamba buulire. Bwe mukuza abaana nga bwe mbalaba. Akaana kagenda okuva 10. Kave bundi bujo, kave Kasese, kave Masindi, kagule ekizimbe kyoleka Kampala Road. Wali munjaga. Ali munjaga. These are facts. Bano ba maid be mulina makaga mwe. Tewali mwana yagala kubeera maid makaga mwe. Embeera yamufuula maid okujja okubeera maid makaga mwe. Ate omwana wajja kutuuka nonye n'omulimu gwa maid nga tagusobola kubanga tiwamu raising akola mirimo. Tasobola kuoza, tasobola kufumba, tasobola kukola mirimo. Enegayire omwana kuki? Ajja kun celebrating nga amaze kukula nti tange yali muki? Yanjigiriza. Yali mutuufu. Tosobola kwegayira. Tekiriyo segayira mwana mwegayira nti. Genda kusomera munnange. Kuki? Okujjako nga mulwadde. Okujjako abazadde mbali abegayira. Bw'otaasome munne tunaabeerawo otya. Nga ngamba ani? Mutabani oba muwalawo. Babikola eyo. Genda osome mwana wange. Naddala nange tebiriyo. Tulina kubawa order. Nzijukira awaka bannabukera bonna nga bakyali awaka nga ndeeta abafumbi abanyofumba local food ez'empombo zonna bamanyi ozifumba. Ebayiga. Fruits ezo zisala. Kubanga omwana omuwala tosobola kusupervisinga kiyungu ng'oli clueless. Bwekina okuba nemwe abaana mubawadde unlimited liberties ojaziwulira ojja kisasulira. Ate nkyegendereza nnyo abantu abasinze okwonoona abaana be bantu abaali abanaku abagamba muze kye nayitamu saagala mwana wange akikole akitemu. Omwana omuyigiriza okukola emirimu olwo omuhala sinze. Tebaagala baana be bayite mu bye baayitamu oba bo baabonaabona abaana tebaagala baboneebone. Anyway, history ajja tujajinga naye kyengezaako okugamba omwana ali stubborn. Kyakwewunyisiza nnyo. Ne mama yadmit nze omwana ali stubborn. Omwana ali 3 years alemye nnyina. Najokize ngamba omwana ono bw'ojja omumpaamu wiiki. Nangamba mukuleeteri akakaana abeera kampa. Bw'ennaku kalifunye engolo. Gavumenti ekkiriza kuba baana. Gavumenti eriwa? Punishment says tezikiriza. Kankubuuze. Omwana abeerawo nga tannaba kuweza myaka 18. Kasita akulokinga 18 years ne bamukwata apa prison. Kungubozaala omwana wo n'afuuka president oba n'afuuka omudumizi w'amagye. The entire family owns him. The entire community. Mwana waffe. Omwana bw'atandika okunywa enjaga nga yakuba otayimba kyana kyakkungu. That's what it is. Gavumenti ekola ki? President Museveni afuga amaka gange nga gafugamu ati atya ye president w'eggwanga lyonna, but is not the president of my home. I'm the president and the commander in chief of your home. Yes. And your word is era de vice wange mukyala. Ate mukyala muwa delegated powers. Omwaku buyinza. Olumu muli kolinga.
Akakindekere. Ontegeera? Obuyinza bwa mukyala wange bulinga ngo obuyinza yali president yali vice president wa Kenya. Taba na buyinza bukola ki? Busembayo. Bamuwako buwi. Omwana tamanyi kunaaba. Atya. Omwana wo mukyalo w'emyaka 8 ffe twakulya ng'alunda ente n'atya abenku. N'akama n'okukama. Buli kimu nakikola. Naye maama bano basingo mother abayinamu kasente ne bamugamba wali ettaka eritundwa eddungi liri let's say Mpigi. N'avuga Land Cruiser ye oba Range Rover n'atekamu kitabani kye. Kiri mu senior 6 n'agenda nakyo. Bimanyiro kwambala socks kaka ne kyambala socks ne babita batya wali bigatwe bambala bibayingizaamu. Mama ne balambula eka mukaaga. Aline buloka mu motoka, aline surveyor ne Rosi. Ng'ekyana kye ekiri mu senior 6 akirese mu Land Cruiser oba Range Rover kiri ku simu. Kiri ku laptop. Kishatinga n'abasiru ba planned fools bane waaki abali mu sendala. Neda. Tutuzatya ku level yo. Mirembe. Alex Mukulu yagamba President Museveni yaleta emirembe tekikyali mirembe. You cannot give people total freedom. Njala ombulire yense yali yekulaakulanye ku demokrasia. Kati ne gwango terera kakati. President Museveni nava kuba president leta gomo nalifuga emyaka 2 teri kulonda. Kuba kyendabye ntambudde Uganda sikirabanga. Abantu mind bajja tuwa. Kino okusooka ne kikola ki? Omuntu wa mukono gw'ekyuma yabafuga gwanga. Ate dembe ya feri okulonda which is given us by the constitution. Ani ajuandika. Ekata balonda. Abu Dhabi balonda. Kuwait balonda. Dubai ya musiba balonda. China balonda ddi. Chairman Mao Zedong yagamba democracy ajja kujja China emyaka 3 ng'amaze okufa. Abantu babulyo tebagala democracy. Bagala malwaliro, masomero, makubo, stable running water n'amasanyalaze. You get it? Mami wange afaya ni president we Kampala. Chafa bwalwala ajjanjabibwa. Enteze bwe zirwala. Embisi zebwe bwe zirwala. Waliyo veta jo zikola ki? Zikolako. You get it? Kankubuze tulonda buli myaka 5 ni afunamu. Ever after 5 years tulonda. Omuntu yekka afunamu ye muntu alondeddwa. Kansala, Lord Mayor, bameya abenjawulo, abaka ba parliament. Actually bangamba there are over 1.9 electoral jobs is better created every after 5 years. Mumwe naba mpuliza radio for radio 7 mutunulire ani afuna mu kwalulu alondeddwa sigwa mpuliriza kuchulira ani afuna mu yes nze ndayiranga ntya Katonda simanyi kansala we wafu tumumanyi simumanyi wali kyatuga nti singa amakubo gali gakolebwa malali mulimu eddagala ng'amasomero gali bulungi omuntu wa bulungi yali teetagala kubuuza ni ssentebe waawa akubuuzemu ekibuuzo omanyi CEO w'MTN erinnya lye nyini MTN no CEO ba directors abagitandika you don't know them ngamba chief executive officer w'MTN mumanyi nze nyuma kwandi muna mawulire ate Airtel bowereza mobile money payment tegenda kinetaaga saagala kumanya ani akulira Mulago ani akulira Masakali hospital bwendwala nzijanjabwa amazzi gatuuse mu kitundu NB that's it nene babalimba ne mukyamukirira bakyamuse nno mu kaseera kano bali mu kukyamu bakyamuse but at the end of the day abantu I don't know the single part the option singa solo kugenda ne Katonda nali mugambi twetaga kufulu 5,000 padlocks to take a parliament here 5,000 yeah, it's a collection of peasants nakugamba 80% of these MPs don't qualify to be my omuyambi wange they don't. These are tomato growers, these are peasants bebano basewungu abalimenti okubeera lukayanga batunda michomo ne bali mu parliament ogambe 80% yes of lawmakers yes they don't qualify 80 is a big number Mr. Gashumba 80% nantono nyiza no girinyisa a collection of basegona bameka betwina mu parliament omu you said
is a collection of peasants, tomato growers, michomo sellers, ne mubasinika mu parliament. Parliamentarians. Yes. Omubaka yali badde exemplary, omubaka yali badde role model mu kitundu. So bano batukolera policies n'ebirala. Bazikola ddi babimanyi. CV y'omubaka yali badde detailed nga mpanvu. Ku kyalo nga oli respected, olina by'okoleddeko. Sewungu alina kyekalungu. Akyasula mu nyumba ya kitaawe. So 80%. Yes. Taina yadde wadde akakoko, wadde akate, wadde akabizzi, wadde obutungulu. Simuleka. Simuleka. N'abala ngenda bayitwalira. Tugende ku